tuli mu kisiibo era nkabakoya fenna abakatoliki n'abasiraamu fenna naffe aba tuli mu kusiibira ku bannaffe bakwanzi kati mbadde nkyakikwasaganya mu kalenda y'Abamerika naisubiyo fulumamu ekisiibo kino nga tekinnaggwa kati nga saagala kaluubirizibwa nnyo nga kati kansiibe nga nsibe ne bannanga ab'omu Amerika lwakuba nti ate nagenda okusanga kinsanga eno kiro naye nga kati nga saagala kutawanya nnyo ate wemba ngenze eri ate nkyuse oba kitegeera ntwaba ne pulaani ze nina suubi bampeerawo visa tokkiriza nga atanzikiririzaamu nzikiriza kale kakati uncle Vincent Ssegawa yewali yafuna lukumaani tosekera linnya naye lukumaani yavaayo n'alangira yakola hardware ekyaliwo yinza okuba ekyaliwo naye yeegulikamu mwalimu emisumaali nga kireke kakati no munnaye yavaayo n'alumba abayimbi abayimba mu kisiibo kyekyo bayimba ekisooka okuyimba kwenyini si kukuruufu kale mugattako ne muyimbira ne mu kisiibo naye waliwo abasiraamu abayimbira mu kisiibo abasinga nga tebatera kuyimbira oyagambye ye ayimba yiba ate abaana banaasiibula okukira ku ki naye Hajji Haruna Mubiru ne bwova omuwammeka tasituka bangi alina omuceere gwe ye even before the restaurant yali tayimbanga mu kiko mu kisiibo ekyo kyaliko ne ku Naira Ali nga Naira Ali ne beba interview just tajja ku TV mu kisiibo oli musiraamu gamba bwe nandibadde musiraamu ndi musiraamu process am loading ndi ku 70%. Waalaikum salam warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kansokedda lugamba abantu bonna bonna gye bali salamu warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mwebale kusiiba. Kisanze otya? Alhamdulillah kinsanze bulungi amanyi nina mangi ate bwe mba mu kisibo n'ebigambo mba na bingi ate bwe mba mu kisibo mba mulamu nnyo mba testing obulamu bwange kye bayita physically fit. Bwe mpulira ekisiibo nkiwulira nga era twakigamba nga mugenyi. Kati olaba nyambadde kanzu nze mba wa kinu kyekisookera ddala nyambala bulala gonda badinga nyambadde entalabuzi ndwawo kuba bwe nekyanga bweti evaako naye mu busimu bwe mba mu ddiini essaawa eno mba Yusuf Sendabula kale gye bugendereeyo waliwo nkugambye nze guno ate omwezi bwe gutuuka wallahi nyinza n'okugamba nze kuba nze mbangaba ngenda otuuka mu Ramadani nga siina kyange kyonna nkubuulira alaali gugezange ki bingi tebyetaaga kwogera kuba bino bye tukola Allah yajajinga nekiyita lishafu kati era tuva mu mwezi guno ojja kulaba omuntu ng'akendezeza ow'empaka ng'empaka zikendedde ow'embazulu ng'embazulu agipimyemu yenkana kiro ki alumba kabako nga gomanyi kabako wa kiro mmeka jjukira mu miziki eyo abamu kuffe kati mu miziki nze kabako bw'osanga ku bbanda nga kuliko Yusufu Sennabuli atoyingira naye ng'okuyimba Ibirisi bwe yali egobwa mu ggulu nga Allah agigoba yagigoba nayo ng'eyagala esigaze omuzindaalo kubanga yaliyo ng'ekimanyi nti malayika zisinza kuba nayo yali muzimalayika nga mweri mweyawangaalira yaddeyo jjenni naye yali muki mu bamalayika bwe yali ng'ekimanyi nti baaziina ku lwa Allah okumusinza ngera bw'owulira omwazinyi bw'ayaziina Allahu akbar ne manya nti okwo kwe kusinza Allah ogw'omuzindaalo gwakola ki gwakusinza Allah nti nange mpa omuzindaalo kuba yali yagala kujja kubuza abantu era ng'emugambye nti ngenda kubabuza Allah agigambye nti tojja kubuza bange nti abange tojja kukola ki kubabuza yo n'agiwa omuzindaalo n'agigamba nti omuzindaalo genda oyite mu music obabuze kaakati buli lw'okwata omuzindaalo nga sitaani gwakutta okubuza nawe n'ogukwata n'oyita mu music Allah gwe yagiga nti genda oyite mu music obabuze naye abange tojja kukola ki kubabuza sinze gambye atuukiridde nange siri sheeka siri seeka just mmanyiiko bumanya ate okumanya tekukoma nkyanoonyereza n'okumanya era bwe nfuna omukisa kaabaani Muzeeyi Ssegawa n'abaako kyambuulira okumanya tekola ki tekukomanga nako nkugattako kumanya kwenkola ki kuba ab'okutegeeza bangi ate nze Muzeeyi Ssegawa ndi wakuyita mu nnyimba bwe tutabuka Kurani tumanye ogiyimba obuki
obuyimbi tumanyi okuyimba Allahumma narahim almaliku alikudus tuyimba nomanya ga Allah subhanahu nga tuyimba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadar rasulullah shaitani aliwao nempisizzaawo abantu okutegeera muhammadi muyisiza mu nnyimba tulina ebizibu bingi nnyo ebyokutegeeza abantu muganda wange musiraamu munnange nga tulina okuyitako mu vako nze ndiyita vako eryokuyimba tulina okuba nga bingi nnyo era ebiseera bye wayimbira ate sijja kukyogera nina akayimba ke kenazzeemu naye ate mwe munkuttemu obubyo bakayita kansooka ensirike kuba naguddeko mu foloda ye ate takyayimba akantu katono nnyo era ne bwokebera mu Kurani tekaliimu tekalina we kali nakeerako ne mbuuzaako mufuti menk ne mubuuza kagambo ne mugamba mufuti sooka ombuulireko zino enviiri zino kuba sikitegeera zikwataganira wa n'obusiraamu yaŋŋamba jjako tusaaga mu busiraamu tetwogerangako ku nviiri kuba tulina ensonga nnyingi nnyo ezitanabakola ki kuggwa mukwano gwange mukulu Ssegawa waliwo ensonga nnyingi mu busiraamu nga tezinnaggwa jazigendamu tengeri nti tubitegeera na bulungi wadde n'akamuze siinako nangasebetakwazinga gwe nga nabitegeera dizedi gwatava ku luguudo lw'Ebira Maria buca ku buca olibiteeseeko biteesaako bali bakugamba omugamba ateesa biki agende ewakyusi ono nga nebyoweetonda tobitegeera amma wesigaire ku luguudo olwo olukutwala ewakyusi munene naye tegujja kwogera naye nga byebyokusiima twagala kubaza abasiraamu mwena abawaddeyo okusiiba abasiibuludde abantu mwe bali kusiibulula ego nsiibulula mudde ate oli musiraamu nzejja kusiibulula Adamu Sozi ndakusiibulula Adamu Sozi sino gyokoma okukula n'omutima gyokoma okukaluba kubanga nammwe muli bazibu nnyo abantu mwagala okubeera ku receiving side temwagala kubeera ku giving side fe tuli baddugavu mwabeera umwami n'okufa baddugavu nakugambye ndeka ojja kunjogeza ensonga wano vaako akuba kayita kababba bannange kanzigwedde naye okoze obulungi mwana wa nnyobo bajja kunsasulira nakusabira essaala ku Facebook anagamba nga sayimu omwana wabandi omusabidde essaala njitwala naye nyinza okutendewalirwa nga leka n'okuleka gwe fanya kuba eminyinya nze nkubuulira ebyaddala era ovaanu muweesi mukubire ku ssimu omubuuze ogamba otya kanfe kuba eminyinya empozi kale nange mwebamu abulandeka n'okundeko takuletera okwogera ensonga zino akosegirinya nkubuuzizaako munnange ogamba otya onalebo